Nj'abantu osokubanyonyole kuba noze okiikiridde abaavu. Ofuna bulungi? Ogambye abaavu mu Uganda bali milioni meka? Tuli milioni meka? Tuli milioni 35. Era wenjogera kaakati ebika by'abaavu byenkiikirira biri 30. Nyanguyirize oba njogere mpola mpola? Mbatutulira mpola. Ebika by'abaavu bye ngenda mbuulirira tebagezanga ne beekalakaasa. Abaavu temugezanga ne mwekalakaasa kubanga bwe weekalakaasa okkeera ku makyanga korona atta abantu milioni 10 ddamba. Olumma mugendeddemu nze ne baavu bannange. Ate temugezanga ne mwediima. Wasoze enjala nga weediima? Omuntu ayosoze enjala osobola okwediima? Abo abakola ebintu ebyo ebisatu be bakuniki, abanyinkuuli, abasirikitu, abatinniinya. Owulira ssebo? Era abatinniinya abo baalubatu be bakola ebyo. Naye ffe abaavu tetugezangako kwekalakaasa n'akatono kubanga tutegeera nnyo. N'olwekyo abaavu temugezanga na mwekalakaasa, temugezanga na mwediima. Ate Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Kyukyuma Gunyondo Musata Nantaweta baba atudde ku Namulondo tokkirizibwa kusasamala. Era olusasamala okeera enkya ne korona ayinza okututa milioni 2. Owulira ssebo? Nga tuli milioni 35 wattaka milioni 2 tuba tetusigaze milioni 15 zokka. Tuba tetukendedde nnyo. Naye ndowooza ebbanga ly'omaze nga okulembera abaavu baavu bano buzibu ki bw'osinza okubasangamu? Naye mmaze okulaba gwe olabika oli w'amawulire kubanga bannamawulire batera kubuuza olina abaana bameka, abakazi bameka, naye kiddemu ekibuuzo mpulira. Ebbanga ly'omaze nga okulya abaavu bano buzibu ki bw'ozza obasangamu gwe ng'abakulira omukulembeze waabwe? Obuzibu bwe mbasanzeemu kwe kubasanga ng'enjala ebaluma, kwe kubasanga nga talina yadde akasente konna. Era kankusomera ebika by'abaavu byensanga. Nsanga Balunkupe, Lukyoro, Lukebe, Pale Nywera Mugwa, Simoni Sinvungise, Mikolo Gyankeeta, Bandoga tebanjagala, bankolimira ebyekika bintawanya. Waliwo Kafenyere Bbuga lyala bisi nabana abankuseere, waliwo abayinike Emponga Byoya naffe abasiru. Oyina bw'oyogeddeko Haji? Ababuyabuya bakaŋŋaŋa gali kwoleka duka ekibabu va omwango obuganzi bunkyukire kayayaana sekkoteka abakolimire naffe bakataala. Kale bwe mbasinkana bannange naga pulezidenti waffe enjala ng'etuluma ne mbagaananga enkuba lubuto embeera gye tuli mu kwaka kati nange embyala ogiwulira? Owulira mu kabuto kano akatono kano owulira njala bwe nnuma? Enjala eruma bubi nnyo. Oyina abaavu bweyogeddeko bano ba Emikolo Gyankeeta. Makulu ki agali mu kigambo Emikolo Gyankeeta? Omwavu oyo Emikolo Gyankeeta atuuka nga bambi amanyika nnyo nga kati nganze pulezidenti w'abaavu. Kadi nyangu nnyo okuteekako nti eri His Excellency Pulezidenti Bunkeesa ow'abaavu mu nsi yonna oba mu kitebe ekikulu eky'abaavu. Omanyi Uganda kye kitebe ekikulu eky'abaavu mu nsi yonna. Uganda ng'eggwanga? Uganda yennyini wano wenyimiridde kaakati kye kitebe ekikulu eky'abaavu mu nsi yonna. Gwe ng'akulira abaavu lockdown ene bayisize dependable and reliable. Odi sebo. Ate olina okujoboja, bw'otojoboja kuba yinza okulowooza nti no mbadde njoboja kubanga soogeredde ddala luzungu lwennyini. Njoboje ga nti onomanyi n'okujoboja. Joboja tugende. Njoboje. Akati ogenda okukakkana kye mba mukola mulonde ndi kakati olunaku lwa Yidi wawe naasabirizaako mwavu asabiriza busabiriza. Bamuwa buwi. Munoonye awantu nga kati President Museveni namugamba atuwe kanzu milioni 65 nga za kyenvu. Nazo tuzambale nga bukyali. Nga kigendererwa ki ekiri mu kino? Ekigendererwa ekyo senga twali tulina obuyinza twandimuwadde emyaka 10 n'ama n'avaako 282 lwa nsonga ki? Akoze kyonna ekirabika nga tagezesangako Katonda tamugezesa ate tali mugezesa. Buli dakika atintimanga ali ku bunkenke. Obunkenke obumanyi? Obulindaala. Nyenda kugamba nti ntwogera ku kigambo kye bayita Emikolo Gyankeeta. Kyekirese ebintu ebyo byonna. Mikolo Gyankeeta atuuka nga talina ngoye. Engoye zitezigenda ku mukolo. Kwegana okweyazika nga ate kadi bagimuwadde nga yankya talina waneeyazika. Kati nganze wemba sigenze waseka gundi Muniiru ono wembalala obanga sigenze waseka Katangawuzi kugenda kunjazikako.
sisobola kwambala kanzu nenyereketa ngo sheka. So kyogamba abaavu bano ba mikolo gyankeeta awoza mikolo gyankeeta nga talina kyakwambala tuukanga nti naye gundi nange emikolo gyankeeta bannange kubanga omwavu mugezi nnyo atabulwa kire nsonga gyakuwa ansa oyo kyekimu nono gundi oyo uno owenkoko kale lunkupe lukyolo lukebe empale nywera migasimano kinvincisha mikolo gyankeeta bandoga tebanjagala bankolimira ebikika bintawanya waliwo kafenyera ebbuga lya rabisi sorry guys haji kyekyembuuza oyina bogaye bano ebyekika bikola ki bintawanya haji nina ekintu kyekizudde mu bulamu ebiseera ebisinga okugenda mu makanisa banaffe bano abalokole abaavu be batera okugwa oba omuntu gwolabanga ali mu mbeera yeeyiya omugagga asigala atemya mu suuti naye bano babuukabuuka amaanyi olujja kiva ku ki kwegamba nkutwalira awamu omwavu ye muntu asembayo okuba omuntu mulamu ennyo era omwavu emmotoka eyo togiraba nti nungi yonna yonnanya tekuliko natti yange yadde mbweti naye oluŋŋamba nti kwata ebensa nayo gyoze yonna yonna njoza ne wansi mu mipiira wansi wayo nendaba n'ekizoosi nga bwetambula so nga tesiinaako yadde natti n'emu owulire ssebo obwavu okumanya nga kintu kibi nnyo tunula eno gwe wennyini oyinza okuba nga muyina mayiro eziwera 5 ku kika kyewammwe owulire ssebo nga zaali jajjawo oli naye saagala kulimba bayinza okuba nga bakweka ebyapa ebyo ne bagenda ne bagira ki ne bakufumbira omutwe ab'eŋŋanda zo ab'olubatu abatono bati ne bajjako yiika nga 10 yiika nga 3 yiika nga 2 ettaka eritali ery'omuntu oyo nannyini lyo nga liri sapozi naawe okubala ng'ofunako wakiri yiika emwemwemu kyokka yiika 5 byonna ne biba bibye yekka kale haji omanyi ennaku zino ensangi zino tulina abawala be tuyita ba Slay Queens waliwo bawuliddeko Slay Queen oba Shite Queen Slay Queen abaala bano abeefuula nti bannakibuga bo tebasula mu bifo bibi tebalya bubi baagala kufuna abavubuka abeevuga abasula mu apartment abawala ekikekyo waliwo bawuliddeko anti mu Luganda babayita nkuusiiri enkuusiiri sooka okinyonyola omuntu atulaba amanye kyekitegeeza do a double shot bro enkuusiiri bavubuka bannange muwulize ekigambo kino nkuusiiri enkuusiiri ye muntu eyakeera enkya nkubbirako ekyama mu kisomero ddala enkuusiiri ye muntu eyakeera enkya wuliriza takwagalangako essaawa eno wetwogera takwagala ate ne gye bujja tali kwagala wabula akwetaaga bwetaazi okwetaaga kirala n'okukwagala kulala kati akwetaaga akuwenja akunoonya akukunga alabe oyina akasente Katonda ke yakuyamye n'okateeba era kasita bamugamba nti no oyo yateebye miliyoni 5 jala enkuusi zezisooka nga maama w'abaana tanaana kugamba nti oba nyambale ku gomesi ngende ndabe baze enkuusi zezisooka okyalisebo enkuusi iri ku ssaawa eyo nejja nekufumbira omutwe kugange ekunoonya mu buli ange enoonya ssente ezo muzirye kunoonya nekukunga esobole waakiri okukubbako ssente ezo oba okulaba nga azijja mu waleti oluzikwata bwati agalako tunamuggulu nga nti emmome ewedde emmome kyeki emmome yengege ennene ennyo eweza ne kiro 5 otesebo ye emirembe gyonna emmome eyo yeyagalira mu mazzi g'ennyanja amayengo amawanvu ennyaga adduka agagenda waggulu kati buli lwerengera amazzi nga gagenda naye negatugenda ne kakali ejjengo yo emmome ye netemanya nti nno ejjengo eryo lisobola okugwa eri mu nsiko amazzi go ne gakomawo yo neesigalayo kati wabawo omusajja bambi ng'ali ku kyalo anoonya engeri gy'anaavuba mu nnyanja talina na ddobo naye aba ali awo ng'ejjengo lize agenda okulaba nga ejjengo bwe ligwa nga lirekawo engege eyo oyo yennyini ali mu bwetaavu bw'engege nga laba emmome eno so amakulu gaakyo abawala bano baba balaba emmome zino babalaba nga bafala nga baagala ssente tebalaba emmome eziwedde okunyagibwa kubanga maama w'abaana is a person who produces many children in one house. Kagadi Haji gwe nga akulira abaavu mu Uganda abaavu
kiki musinze okuyiga mu mbeera eno gye tubaddemu ey'omuggalo? Ekintu kye tusinze okulaba nga tuyize, wallahi saagala kulimba atasomere mu corona serious ono coronavirus oyo alisoma lulala, kubanga Katonda alabika yagenda n'ajjawo bino byabadde atumanyiizizza ebbanga lyonna, nga buli dakiika omuntu what is so what laddu kyeki nga atuuka nokigira ki nga odasebo nga bakola emundu eziboggolo okusinga laddu, ng'agenda n'agamba nti no ate musiki kyeki nga bakola ebintu ebikankanya ebisinga ne musi ate kyeki gwogamba ki tsunami kyekiki tsunami tumulaba buli nnaku, ne bagera n'ebiseera ne bateekamu mu kalenda ati ebyo biseera bya tsunami, naye ku luno yakoze ekintu ekitabeerangawo okooko. Olasebo era kyagala kulimba corona serious, bannayuganda bannayi n'abantu mu nsi yonna mbeegayidde mu kitwale nga tewali alina musango mu nsi yonna, wabula corona serious yazze kigezo to examine our brain. Olasebo n'olwekyo bwe tukusanga nga obwongo tebukola bawulira nti no oba bafudde miliyoni 5 mugire tweyagale bweyagazi. Okay, Haji nga tuwunzika kituufu ekyo Haji ye Museveni kyeyakula ayina ekitone Katonda yamuyamba ategeera omugaso gw'omuntu, ayagala nnyo okumwagazisa ekirungi, ate ayagala nnyo okumwagaliza ekirungi, ayagala nnyo okulaba nga oli mulamu, era omuntu bw'afa afa lwa accidentally. Odesebo n'olwekyo nange alengerera waliwo lwe nalengerera okumpi niŋŋamba sayansi ono gwasomesa alina mugoso ng'olwo yalengera dda. Awo nalabirire nti korona yayigiriza abantu edda bagamba bamututte mu China kumukolako, bamututte mu Buyindi, kati korona bukyagwa emyezi simanyi kati giri ena, waliwo kye batwala ebweru nti bagende bakikoleko. Ekitegeeza yagambye nti mwejegewaza nga mugamba mbu temuyina kye musobola, mwasobola dda nabawadde obusobozi, waba muli awo buli dakiika mwesaasiramu mwagala kubba bannammwe bagenda bantwala Nairobi kunkolako. N'olwekyo waliwo gwe batutte Nairobi okukolako, batutte wa kizimba oba batutte wa kansa. Haji nga tuwunzika njagala omuntu ali eyo naddala ndi nnyo kubawala kuba ennaku zino abaala tebakyayagala basajja baavu. Omuwala ali eyo njagala obubonero kwamanyira nti ono mwavu dduka ekibabu, kwamanyira obubonero obulaga nti ono mwavu alabika bukyali kwakaka niigiina eyo nnyinza okwambala nga ya lubege oluusi n'essaati ebibegabiga biba biyulise, era waliwo n'oluyimba luno baamu bwavu buluma bisoko byamwogola si bulimba nabulaba nnimbye ebiraka n'obitunga bundira ku binnaabyo okwo bibembeka kyekyo. Ate waliwo n'omulala yagamba beesiimye abaafuna abakitaabwe abaafuna enteeka ne batasanga bwavu, naye saagala kulimba anaagoba obugagga bwokka buli sekendi ng'agoba bugagga ajja kusanga nga tatudde na mu bufumbo, ng'ate Allah yennyini alagidde nti muzaale mwale. Tuwa obubonero obwo signs obulaga nti ono mwavu, kugamba omuwala ali eyo oba omukyala ali eyo oba omwami eri abaami nga bo baagala abakyala abalina ku ssente, kwegamba manyi nti kasita olaba obubonero buno omwavu dduka. Kwegamba mu kutwalira awamu omwavu w'omulabira osanga buli dakiika ayogera yekka ng'ate oluusi bambi simula luno obulalu, kwegamba ayogera ku mbeera naga nti kale senga nalina ssente eyo emmotoka nange senga sigirina. Kwegamba ye omwavu buli dakiika ayogera bwogezi ebiseera ebisinga obungi nga anoonya engeri gy'anaava mu bwavu. Omugagga ate ye tayogera, abeera mu ssente zokka. Kwegamba abagagga bo kye baliko balina omukisa, ate ffe abaavu ffe tusinga obwongo. Lindako Haji, abagagga basinga mukisa mumu basinga bwongo. Amakulu kyagali mu kino? Amakulu agali mu ekyo kakati oyinza okusanga nga omukulu ng'oyo gwe baali simanyi bamuyita eyafuna miliyoni 5 oba erinnya ndye bangi bazze bazifuna. Abo abafunye ensimbi olumala okufuna bw'ati n'agenda nga abayita. Muŋŋambire pulezidenti w'abaavu oyo ajje mwetaagamu. Pulezidenti w'abaavu bwe mbanga njagadde okuzimba nnyumba kalina 20 ngizimbe ntya, ngumuga nti ekyo kyangu nnyo
wali okuva ku minisita munange mulungi nnyo nga omugamba ti oluguudo olwo luyinza okubeera lwa fuuti 5 gye bujja 232 kati kuba fuuti 5 bwe biggwako kalina kizimbe eky'emabega we fuuti 5 kubanga eyo kalina okutuuka 232 ejja kubanga olwesembedde ku luguudo yesebo tusibule abantu mbadde nsaba tusibule abantu basibuleko mu luzungu bavu bano bamanyi nti omukulembeze n'oluzungu alinamu okujoboja to all my friends in the whole world, especially the poorest 6.5 billion plus Uganda headquarters of the poorest people in the whole world, where we find the president of the poor. I wish you a very good Eid Adha, which we are expecting to get on the 31st of July, because that day it will be two functions of the King of Uganda when he started to sit on his chair. So we shall be remembering 2 days. So I wish you a very good luck. Mpozi ngamaliza ntumira abaana bange abekawempe wa Sharifa nentumira mwanyinaze namusoke kaleerwe yagendako Dubai nagankomewo ng'alaba teri ssente ate nentumira Siraji Musoke wano ekikube wetwaziika Sekahudu Kalule gindi webayita ekikube n'abenju ya gundi Muhammadi gwe twaziika Nateta wano ebugerere banne ekitalo nnyo nentumira Frederick Ruhindi webale nnyo balidde webazeemu Katonda okukuwa olukusa nojja okwesimbawo mu Nakawa division nyweza nnyo ekintu ekyo kisimbewo bava nange mbegayidde obululu bwebanga muyire Museveni kubanga Haji lindako oge bavu banno babakola ki abagaggawo balina emikisa ate abavu olina kyoge bavu banno babagabo bululu bakole batya nga babuyuwa basabe Katonda akkirize ensi eno ebeere bulungi nnyo obadde obawabya abavu baleke basalewo nga bo bayinza okusalawo bokka mukama waabwe nga tayogedde bajja kuwuliza bagende pulezidenti waffe kyayogera bagambe pulezidenti waabwe bamanye kikyoteseza kale kyenteesa bavu bannange birowoozo bino bijjawa kuba abaavu ebiseera ebisinga tebaba na ndowooza zino zoleeta idea zino zoba nazo kwegamba olw'okuba nti nno nze Katonda yagenda nampa ekirabo eky'obwongo bw'abaavu bannange 3.5 mu Uganda kubanga mu nsi yonna tuli biliyoni 6.2 omugatte kali ogenda okukakkana bw'ojjako bano bambye anoonya waalaga nga talabawo abagagga olekawo 1,000 gwokka abagagga bali 1,000 gwokka abaavu tuli muwendo ki mu Uganda abaavu mu Uganda tuli 3.5 ng'ettaano zino ffe bakolimire toseka busesi nkubulya kiri fact 5,000,000 tuli ffe bakolimire gani abakolimira kugamba era ng'omuntu banakeera enkya nakolimire nti andi aba muntu nakolimira kakali ate naffe bakataala tuli 3 bakataala ki ekifuula omuntu okuba kataala ekifuula omuntu okubeera kataala kwe kubeera nga omuntu ono w'ejjoogo amujooga n'akamala n'amujogera ddala n'asigala ng'ali amuyisa nga atategeera talina kantu konna kwegamba kataala ye buli dakiika emirembe gyonna bayiikiriza muyiikiriza era bagamba noga nti oyo muveeko kati haji gwe ogwawa nze ngwamba kataala ssebo nze nagira mba kataala era wenjogera kaakati tubadde tusaba bakataala bannange n'abakolimire tulonde olunaku olumu olusooka tuliyite kujeemu lukukadde tuzeeko lulala tuliyite kwegayirira dde tuzeeko lulala batulondera olulala nga baluyita kuwanjagadde ennaku si nyingi okutuwa ennaku 3 mu mwaka omulamba olunaku olw'okujeemuluka tugambe nti nno ayi Katonda labba n'owekisa ekingi omanyi najjeemu nenniigi eneeno nadde manyi nti nno tulage ku bigere bya Haji kuba agimu engato kigendererwa ki ekiri mu kujjamu engato zino ekiri mu kujjamu engato nategedde nti ye bannange mu Uganda yonna bwe bubanga ddala mulimu abantu abalina erinnya nti gwe baba singa gwe akulya abaavu omiitinga omukulembeze wa Uganda leero kiki oyinza omumusaba eri banno bokukiikirira kyenyinza okumusaba manifesto yange egamba tinja kulabirira abakyala abo abazaala
mbawe milioni 2 buli mwezi ku buli mwana gwayina okumala emyaka 3. Ekyokubiri nja kugira ki abaana bano ba baby middle top abo nabo nanja kubateeka mu ssente kubanga bo tebalina UPE yaabwe. Obateeka mu ssente zaki? Izo zana abampadde njagala mpe bisawo 6. Tosaaga. Oyagala bisawo oyagala muwendo. Enda kwogera muwendo gw'oyagala. Kaakati addire ekisawo kimu akipime akiteekemu emitwalo 5 egy'empapula. Bw'akipimanga kiweza kilo 10 awo ampe ekisawo 6 agambe ampe cheeke eyo. Olide sebo. Ate ebisawo olide ebisawo oba tewetaaga cheeke oba ozifunye. Ayi bw'aba azimpa mu kasha azimpe. Oyagala cash oyagala cheeke? Mukutwala okusinziira ku ttemu ly'ensi yonna ampe cheeke kubanga cheeke ngitwala mu banka nga baziteeka ku akawunti nga ntandika kuduumira. Era bano abaavu bannanga aba bulijjo njagala buli omu miliyoni buli nnaku nga nfulumya abantu 300 manifesto yange. Atereko ne Square Mile 2 tulime Corona Coffee tulime n'ebintu ebirala si corona ono ow'obulwadde corona mwanito yamanyi nti Corona Coffee yasooka mu Uganda nze njoko nkikyusiringa nti corona serious n'olwekyo nva gulunga bane bannayuganda bannange muwulize bw'oba oli ku TV tega akantu ennyukuta oyagala Baba TV ku TV ono anjigamba TV zakyuka lekyali za kunyola bano banyiga remote oba abaavu bakyali ku zino ze bakyusa ate abaavu tulina TV sina TV yadde radio ebigenda mu maaso mu ggwanga obifuna otya? Bisanga ku mbalaza n'abamawulire kakati gwe toli wa mawulire osobola kati sigombuulidde ntinda waliwo Baba TV era Baba TV eri ntinda banenga ogende egindi ekyanja ku mukono ogwa ddyo n'olwekyo mufube nnyo okulanga mutambula mujje mugikyalire mutuuke mu ntinda mugambe twagala Baba TV naddala baavu bannange bw'olanga tokole slight mistake genda ku TV ne ku radio naawe oyogere ogambe ti nze omanyi erosi wano wafu owabaavu abeera osi w'abakolimire osi w'abakolimire erosi wano n'abaavu kibazaala nnyo haji si kirungi tuzaale nnyo akakakodyo nabaga nti baavu bannange muzaale nnyo abasajja bano tubeetoolole kubanga fe obwongo bwe tulina aliba ali awo ng'ozadde omwana ng'aga nti oyo mwana muwadde kalina 20 kubanga abagagga tebaagala kuzaala azaala kamu oluusi kokka magezi kigoba wabaavu wangi abaavu magezi kigoba wa mu mbeera eyo embeera eno gye tulimu eya Corona Coffee ey'okuzaala ennyo muzaale nnyo mukose nnyo eddagala lino erikaawa lyonna mulikezesa nnyo ate President Museveni mbadde nkusaba guno omwaka ogw'abaana okusoma tekujja kubaako byana tekubeerako ebyana n'akatono kyoba okola kola certificate of attendance oba ogiyita corona education buli muntu university omuwe senior 6 omuwe senior 4 omuwe space 7 omuwe baby omuwe obatikkidde naye wali bwe baba bazigendo zijjayo bagamba abazadde musokezi musasule fees mulyoke mugyeyo certificate abaana bayite buyisi banekino tekuli ayinako musango nagumu guno wabula it came as an exam kyajjanga kigezo okulaba obwongo bwaffe bulowooza butya Uganda tulabika tulina we tutuuse mu kutegeera ensonga Katonda gye yagira ki yatunyiigira abantu tugenda nitubuuza abaana bagenda nibagamba naye taata twalya ki ddala okwavuwala taata mwavu jjajja mwavu kojja mwavu baba mwavu senga ne bwe tutuula olukuŋŋaano olw'abantu 200 temubaamu alina mukululo gwa mmotoka temuseka tuzituulamu wano essingo nga tuli baavu abawedde emirimu odde ssebo ng'era omwana bw'anaabuuza kitaawe naye taata twasala magezi ki wasala magezi ki okugaggawala taata n'amunyumiza nti kakati twalina ettaka mayiro nnamba eya taata ne tugijjayo buli muntu ne tumuwa ekyapa ne tumuwa ekyapa n'agenda mu banka ne yeewola sene n'azijjayo ogenda okukakana nga tuvudde mu bwavu naye tukooye obwavu Museveni akalu kano nga tutunakakuba tukwegayidde sala amagezi ogaye buwembo
Buwembo jangu Buwembo yani yenzi nyini kama koogera ate erinnya ogera n'olikweka wenja kalulu nenka wenja nenka kunga nenka kwega nenka nenjula n'okugendera wansi w'emmotoka ng'edduka emisinde ni wallahi nenviiramu awo ali sebo abaavu boyina okulwanirira onoonya kalulu nayo kuyisawo bibyo noonya kalulu saagala gavumenti erimu kabaka wa Buganda ate gugwa ttale ogambye onoonya kalulu n'okale wansi w'emmotoka nenjula nekugendera wansi w'emmotoka linejje ly'abaavu linejje bwetutagoba tetudda linejje ly'abaavu bwetutagoba olwo nno ndi wansi w'emmotoka edduka waliwo linabeera ku mmotoka simanyi yaliko n'omulongooti ngeri eyo waggulu njula kukoona ku waaya ziri ezitta z'amasannyalaze ng'okola ki ng'onoonya ki kalulu nkawenja nkanoonya nkakunga yaziza nnyo alawensi wakiri ogambe Buwembo soko mukwate sente zammwe kati nze ngenda mu kalulu mukwate oyagala sente meka nga alawe ezange oba gwenga omuntu gwenga gwe miliyoni 15 zibambi miliyoni meka saagala kuddamu ate musabirize kubanga omugagga tasabiriza njala nange mmanyi nti no mugagga wadde biwedde oyagala kuva mu bwavu nange njala nve mu bwavu abaavu balekeraani ndabayo ndibeera wankalakalira myaka gyonna asokoleke anjire ki okoyo okuba omukulembeze obwavu kwegamba njagala 282 nviireko ddala kwegamba tweyiteko tunene njagala emmotoka ng'eyo ngiwandikeko nti abaaliko abaavu oba ntendekeko eyaliko pulezidenti w'abaavu ako kabi former poor people former poor president of the poor nsaba President Museveni mbadde nsaba ontongoze nziikibwe Kololo kwa nange nkoze bwe ndiba nfudde okoze ki nwanirira abaavu nenjogerera nemboogerera edda mwavu yali ayogera era tegubeera guno mulembe gwa kukiza muntu kwogera twali tetwogera. Thank you so much guys for watching. See you next time. Peace out.